omala otya emyaka 4 omuntu ategeera Idi Amin Dada n'obote basajja muyina akabonero kanene nnyo nti temutya emyaka 4 okyanenya Idi Amin Dada emyaka 4 okyanenya obote 40 years in power okyanenya abaafa nga n'omusajja bwe yafa tebamuziika Uganda. Yes. Era gwonenya Amini yaganya okuzaawo amakolero agali ejjinja. Okay. Abuukayo Saudi Arabia gye bamuziika. Abuukayo Saudi Arabia najja n'agaana amakolero okuzimbibwa. Asina kuzimbibwa. To be renovated. Okugazaawo revived. Amini yagaana. Amini ye yabuzaawo Kibalama. Amini yalina Ddamulira. Waliwo gazimbiddwa ekapeeka eyo ebitundu ebimu gaabwe abalabbayi ababbi abatemu bwekiri gaabo. Yes, tompa bigambo bya kozesa kuba omwoyo wa Mukama namusabye. Yes. Byebyo bituufu. Ababbi abalabbayi abatemu be badanyine makolero ago. Lino eggwanga Katonda yakola eggwanga lino nga ly'amaanyi ddungi. Naye aba abasajja bano kye bakoze eggwanga lino tebagambwako, tebabuulirirwa kuba bali awo. Gabbi Amini ye yabuuseeyo n'agenda kuba emigga eggulu. Oyo yabadde Amini Idi Amin Dada. Mukyanenya biri ebyabaawo. Tunuulira after 40 years gavumenti erimu abaasoma. Simanyi nalwana, simanyi Katonda yatuleeta mu buyinza. Katonda bw'akuleeta mu buyinza akulagira kuba abantu miggo. Question. Gundi eri gye wasembayo kukola interview. Nakugamba Katonda agenda babikola. Abalage nti bulijjo abasajja abo babi nnyo. Ndozumbiramu 40 years nojjayo emiggo okuba omuntu munno olwokuba takuwagira. Very wicked. Kati enguudo ze mwewandirako nti no mwazizimbirani. Ani ayina ozikozesa? Ani ayina oziyitako? Kapa, Mese, Misota. Kuba n'emmotoka zibeeramu abantu. Yes. Emmotoka zibeeramu abantu. Ate mugamba abantu ate tebayitawo. Ye bannaffe muntu kyayina amagezi bannange kale tubakkiriza Katonda yabaleeta. Muntu ki Katonda n'akuwa amagezi nti kwata embooko bwe zityo. Nabagamba emabega nti nalabye mutemye emiggo okuba abantu. Nabagamba emabega mu vidiyo ezasooka. Lwakuba nti oluusi sibagamba nti no nakirabye. Naye nakiraba. Wakyogera ssebo. Mutemye emiggo mugiterese egy'okkuba abantu. Bye bigenda mu maaso. Mwagirabye mu mambuka ga Uganda. Naye mbuuza muntu kyalina amagezi. Oli general ki? Imagine a general. Kankiite general oba kano oba major. Nojjayo omuggo okuba omuntu omulamu. Omuntu anoonya n'ebigambo ebituufu ebyokukozesa n'agamba mwe bisajjamu muli wicked. Nze newunya n'abakyala bammwe n'amaka gammwe bwe mugaddukanya n'abaana bammwe. Muli ku misaayi gy'abantu munywa. Muli ku musaayi gw'abantu munywa. Omwana wa myaka 16 yafudde. Kigambo kuba nti yafiira mu busambatuko obwaliwo eggulu miggo egyakubwa. Naye polisi yafuddeyo n'emwegaana. N'egamba mbu okusinziira ku lipooti ano ne information gye baafuna muvuka yabba kasimu banembu ne bamukuba kyekyamutta. Polisi bwe yavuddeyo n'ennyonnyola naye ng'ate Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo president yeesimbyewo kuba president ye ng'alaga nti omwana oyo yakubibwa ng'ali mu campaign ze. Polisi neva ate neeyogera birala. Kati kikulaga n'oyambala uniform n'olabikako ng'omuntu ategeera n'ojja n'okuba abantu emiggo. Amini ye yakubye. Idi Amin Dada ye yabadde mu mambuka ga Uganda era yakubye. Idi Amin Dada yaganye eddagala okubeera mu malwaliro. Oluvannyuma lw'emyaka 4. After 40 years. Era naye volongo tali mu ggwanga. Idi Amin Dada yabuukayo
eri mu ntaana najja n'abikola wano n'amala n'addayo. Idi Amin Dada yabadde Fort Portal ng'akuba tear gas. Idi Amin Dada naye ne nkubuuza ekibuuzo, after 40 years mugamba abamu muli balokole, abamu muli bakatuliki, abamu muli bafaatha, azeni mugenda kyengamba mugenda mu nzikiriza ezo. Ne mumala ne mubuukayo mu nzikiriza ne mujja ne mukola ebikolobero ebyo. Bwe mumala okukola ebikolobero ebyo mwagala ffe abakulembeze b'enzikiriza tubayirewo mu lulimi Oluganda omubiri ekijja kusoboka.